namusanga ate mu walala. Yes. Omusanga otya? Kati Vanessa nasooka ne musanga. Mabaala naye nga hayi biki ne muwanyisa akanamba biki ekyo ne kiggwa naye nga abeera busy takutula kitegeera ebintu bye. Takuwabudde olw'okuwa abagagga abakusinga omuliro. Yes. Kakati angwako kati nali mbeera awo ekabowa kusiteera nga ngonotewa okwambuka awo kati nali mbeera awo wansi kati nga alina ennyumba za mubajje ku yali abyasheke mubajje alinawo rentals awo ku yali nga abeera ne musanga. So musisinkana mu nsikano yammwe kitandika kitya ne mukivuga ne mukiza ku level eddako onakulayo tuso okunonya nti wali muntu we. Kakati twali awo tusisinkana twatwakatandika osisinkana nti tufuuse baneiba okitegeera ate covid najja. So covid wajja awo yali aneetaaga era alina okuneetaaga embeera covid wajja mukitwala ku level eddako asetolinga naawe oba abeera mabbali. Yalinga mukyala wange gwe kyoba omanya n'omuteeka yeeka. Yes. Emyaka ebiri. Emyaka ebiri gye tuwa ekifaananyi kya Vanessa abadde tamumanyi kuba mu mbeera ya Lwasa abantu kati bakaabya amaziga bagamba ye omusajja kati atandike kuweera buweereza buyambi eri bantu kuba miliyoni 3 bwe bazigenze mu myezi bakasinga n'emyezi ebiri. Emyezi ebiri gibadde gwakusatu ng'ateekateeka kwanjula gwe walina emyaka ebiri wasobola kwanjula. Nali omuntu gwe nina nga mumanyi nali mmanyi we nina okukoma ge mazima. So bibi ki byewazuula mu mukyalo ono lwaki tewamuwabudde? Vanessa muntu w'abantu bangi just nti naawe okumukwatiriza mweri ebbanga lya covid embeera yali mbi kuba nze namulabirira nganze ate nga neewaka alinayo abaana nga nze ateekayo buli kimu. Twali tumanya alina omwana omuwagizi. Yali alina abaana babiri. Alina abaana babiri. John Black yayimba buyimbi liyimba n'agenda ku luguudo teyakimaliriza. Oyo teyazaala. Teyazaala mwana naye wabafana amulina bijodolo. Jontana. Amulina wabafana. Lwaki tewazaala mu Vanessa mu myaka ebiri gino? Okubazala mukutya. Myaka ebiri lockdown abantu bavaamu na mbuto si. Vanessa sebo omugezi nnyo. Yali yetaddeko Vanessa si mukazi nti omugeramu waso otuule naye. Pozi ngambira ye mukutte. Era ojja kuwulira nti yaliko n'onu baserebu mwatambulira be bantu be. Njagala tutunulire yayimba nako mu biseera ebya lockdown. Otyo kati mu kuyimba ntaano tutalamu ssente antaza ngamba fuka manager ntalamu ne ku ssente mu video ne video nagiteekamu ssente zange video eyo. Alina video gye ya shooting luyimba kyawo kati bayidawe kati nze oba nvuga speed kakati awo mu covid nze mande naye kati ajje wange naye nga dinga womanyiza omusajja manye waka wali yaba abantu bendabirira kubanze nga nze ateekayo buli kimu naye ngero tutegeera nga liwo omwana muddula ng'ate yawasa muddula ewuwe nga gyabirira ddala covid yenna kati ajje wange manyi wange naye nga omanyi nti abeera wali alina okugenda ewaka naye ngero tutegeera nti ate yawasa muddula ate nga muddula waabeeraawo. Yes. Nemubuuza ate bino biki nangamba oyo omwana ampandika music abeera wabwe entebe naye ntambula engeri gy'erimbi abeerako wano nengamba bannange. Mbaniriza abali ku mukutu gw'enkola video channel yaffe Nganzi njagala obbaniriza nti ebintu birungi nnyo birungi si birungi Kampala Uganda amawulire ku mawulire nsonda ku nsonda olunaku lwa leero njagala obbaniriza n'obbajukiza nti mukone kadako musubscribing n'obbajukiza muganda wange wakisobeka Furniture Center ku lw'ebikolosebwa byonna wa furniture yonna asangibweza na mu kikaawo munoonyeeko kibe nga kikwasana kyakabi nnyo bitanda ntebe n'okusomesa abayizi ebyenjawulo munoonyeeko kisobeka Furniture Center enamba kweziri awo mpolampola n'obbajukiza ba Barista Coffee School and Cafe yes abasangibwe nalukolongo opposite Shell opposite Hash petrol station mbanoonyeeko mpolampola so ku mukutu guno gw'enkola ya video ne muganda wange Sam mugala jawo laja ponyo sofo kubanga ku mukutu so mumbeere eno today wide tutunulye nga sinayingira muganda wange Charles ebintu bibaze bitambula Uganda bingi emboozi zinyuma ate nga zisesa mu ggwanga Uganda wetukeeredde oba wetutambulidde olunaku lwa leero nga embeera ero ya Omugaga amanyikiddwa nga Lwasa Emmanuel mu mbeera eno nakunyweredde Kampala Uganda muganda wange Charles obula mugamba ki bulungi embeera steady Destiny. Abakulaba ku mukutu gw'enkola video babuuzeeko amannya. Balamusizaako Lupi live mwenabo wagiziwe.
kale njaga tutunulisi ya buuza ku bannayuganda banyonyola ekyekitambula Lupi ngononyeza kiki owaayi buno obukyabuzibwa ngambye kanonye ku musajja wange mukwano gwa Vanessa ndayira ningamba kamunoonyeko Vanessa mukwano gw'abangi ya Vanessa ono nga abanyumidde nga mukwataganye nnyo no kutya Lupi munyumiddwa nnyo kuba lwasawo wuuyo miliyoni 3 zagenze ne kawuno nakirengedde kwalo ne business yembadde mpulira yagiteeseteese ekyo nali nkisuubira Lupi kubanga kasana nawulira ebigambo nga waliwo omukolo ogutambula nekitegeera nali nkisuubira Vanessa omusisinkana ddi namusisinkana nalinga mulaba nga onogera amabaana omusanga so yali party animal wana bachala mabalabala kusangiriza yes naye kati okumulaba nti kati tusisinkanye mu covid yawo akabeera embeera nemunyiga we munyiga ne mukwatagana n'otandika okugenda ku luguudo emyaka egi nga muli kubisobooza mulya atulawe ku bukutu tuli ne Charles tugenda kuwayawayamu atunyonyole Vanessa ono mu kumusisinkana wali otegedde ku bya John Black n'ebyaziza Bafana nali nkimanyi lwaki omugendako yakunyumira atya yakufaananira atya Vanessa mukazi mulungi ng'ovuddemu bino byakola ebyekiyayi Vanessa mukazi mulungi ebyaddala kobegwe n'omusanga nakubamu amataala okkiriza Vanessa yakufunamu ki bingi eyinza okuba teyanfunamu bingi kuba engeri gye twakwatagana ebisabe bye twakwataganiramu byali bya covid naye yanfunamu kubanga wonna ng'olabirira akabeera kali kabi kale so mu covid oyo yenna w'omulabirira mbi yakufunamu nga Lwasa amufunyeemu okugenda okukyala oba wasigala ku luguudo tewateekayo ku kyala tewakola business tewakola kira kyonna nze nali sisaakuddamu ebyo omuntu gwe nali ndi naye nali mumanyi wamutegeererawo nali mumanyi nagenda mu kitu nga nkimanyi ne mmanya we nnina okukikomya yes kale kanze okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu noti 5 7 oba ku WhatsApp noti 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga abakisoboka furniture center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds tiles bakola wardrobes sideboards office ne school decors kosa dining tables gwali okumpi newala tukola deliveries n'okugaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tuga flashinga ne tugassako software ena gwe weetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tekino, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, battery n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temuseo room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 12 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories yen mbaniriza abali ku mukutu gw'enkola video channel yaffe Nanzi njagala obbaniriza nti ebintu birungi nnyo birungi si birungi Kampala Uganda amawulire ku mawulire nsonda ku nsonda olunaku lwa leero njagala obbaniriza n'obajjukiza nti mukonekana ku subscribing n'obajjukiza muganda wange wakisobeka furniture center ku lw'ebikolozesebwa byonna wa furniture yonna asangibweza na mu kikaawo munoonyeeko kibe nga kikwasana kyakabi nnyo nnyo bitanda ntebe n'okusomesa abayizi ebyenjawulo munoonyeeko kisobeka furniture center namba kweziri awo mpola mpola n'obajjukiza ba barista coffee school and cafe yes abasangibwe Nalukolongo opposite Shell opposite Hash petrol station mbanoonyeeko mpola mpola so ku mukutu guno gw'enkola ya video ne muganda wange Sam mugala jawo laja poni osofa kubanga ku mukutu so mumbeere
eno today wide tutunulie nga sinayingira muganda wange Charles ebintu bibaze bitambula e Uganda bingi emboozi zinyuma ate nga zisesa mu ggwanga Uganda wetukeredde oba wetutambulidde olunaku lwa leero nga embeerero ya Omugaga amanyikiddwa nga Lwasa Emmanuel mu mbeera eno nakunyweredde e Kampala Uganda muganda wange Charles obula mugamba ki bulungi embeera steady Destiny. Abakulaba ku mukutu gw'enkola video babuuzeeko amanya. Balamusizaako Lupi live. Mwenna bwagiziwe. Kale njagala